Bano be bakyala enzaalwa ya Abayindi abakwatiddwa lubona nga banyaga abatuuze b'ekyebando mu Kampala mu ngeri y'olukujjukujju naddala ab'amadduuka n'aba-mobile money. Ababiri bano tebategeerekese mannya naye nga badde bagenda ku madduuka ne beefuula abaakajja mu Uganda nga beefudde abatamanyi ensimbi za Uganda bwe zifaanana. Tebakoma ku baamadduuka bokka, bagenda ne ku ba-mobile money. Mobile money bagenda najja n'agamba era nga bwakugambye nti nkyali mupya mu kitundu naye neetaaga okumanya ssente za Uganda obutanziba. Bwamalanga agamba nti madde neetaagayo ka withdraw, nsaba onsindikireko ssente okuva ku ssimu yo oteke ku ssimu yange. Ssente zibatandika okusaba basaba ssente okuva ku miliyoni emu okudda waggulu. Bw'omala ozimusindikira ng'agamba ssente ze nnyina $1. Bw'akuwa $1 eyo n'oziteeka mu ssente ezo, ssente zifuuka. Bano olwakwatiddwa beekoze obusoosolo nga tebaagala bannamawulire kubakwata ku lutambi era nga bannamawulire abaabaddewo baasanze akaseera akazibu. Poliisi etegeezezza nga bwe babadde baludde nga bawenja abakyala bano oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okw'enjawulo era mu bantu abasingako. Ngeri gye bamuwadde awo omukyala tamanya nti ngeri ssente ze zaabula obukadde 2. Kati yajja waffe ku kyebando n'awaaba omusango, naffe ne tuyingiza omusango. Kati nnaku zino badde tulinda bulinzi bano nga tubanoonyereza. Leero omukisa omulungi ate ne baddayo mu kitundu kimu ne bagenda mu dduuka endala nga bagezako okukozesa trick emu ey'okubba ssente. Ono mukazi ngeri gye yabalabye yagendayo n'abalaba batandika okukuba nduulu nti bano ye babbi banzibye luli obukadde byange meka 2. Bano bagenda kuggulwako omusango okukozesa obukujjukujju okubba abantu nga mu kiseera kino bakumirwa ku kitebe kya poliisi oluguudo lw'Ekira. Olive Namulindwa, WBS TV.